Essula eya 21. Mukama n'agamba Musa nti yogera ne bakabona batabani ba Alooni obagambe nti tewabangawo omuntu eyeeyonoona olw'abo abaafa ku bantu be, wabula olw'abaganda be abamuli okumbi mu luganda, nnyina ne kitaawe ne mutabani we ne muwala we ne muganda we. N'olwa mwannyina atamanyanga musajja amuli okumpi mu luganda atalina bba, olw'oyo ayinza okweyonoona. Tayonoonanga bw'aba omukulu mu bantu be okwevumisa. Tebamwanga kiwalaata ku mutwe gwabwe, so tebamwanga nsonda za kirevu kyabwe, so tebeesalanga n'akatono ku mubiri gwabwe. Banaabanga batukuvu eri Katonda waabwe, so tebavumisanga linnya lya Katonda waabwe, kubanga bawaayo ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, gwe mugaati gwa Katonda waabwe, kye banaavanga babeera abatukuvu. Tebawasanga mukazi mwenzi oba aliko empitambi, so tebawasanga mukazi eyagobebwa bba, kubanga mutukuvu eri Katonda we. Ky'onoovanga omutukuza, kubanga awaayo omugaati gwa Katonda wo. Anaabanga mutukuvu gy'oli, kubanga nze Mukama abatukuza ndi mutukuvu. Era muwala wa kabona yenna bw'aneevumisanga nga yeefuula omwenzi, ng'avumisa kitaawe, anaayokebwanga omuliro. N'oyo anaabanga kabona asinga obukulu mu baganda be, afukibwako ku mutwe amafuta agafukibwako, era ayawulibwa okwambala ebyambalo ebyo, tasumululanga nviiri za ku mutwe gwe, so tayozanga ngoye ze. So tayingiranga eri omulambo gwonna, so teyeeyononanga olwa kitaawe newaakubadde olwa nnyina, so tafulumanga mu watukuvu, so tavumisanga watukuvu wa Katonda we, kubanga engule ey'amafuta agafukibwako aga Katonda weegali ku ye. Nze Mukama. Era anaawasanga omukazi nga tannamanya musajja. Namwandu oba eyagobebwa oba aliko empitambi omwenzi, abo tabawasanga, naye omuwala atamanyanga musajja ow'oku bantu be gw'anaawasanga. So tavumisanga zaddire mu bantu be, kubanga nze ndi Mukama amutukuza. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti, buli muntu yenna ow'oku zadde lyo mu mirembe gyabwe gyonna anaabangako obulema, tasemberanga okuwaayo omugaati gwa Katonda we. Kubanga buli muntu yenna anaabangako obulema tasemberanga. Omuzibe w'amaaso, oba awenyera, oba eyayonooneka ennyindo, oba aliko ekintu kyonna ekisukkirira, oba eyamenyeka okugulu, oba eyamenyeka omukono, oba alina ebbango, oba mututuuli, oba aliko obulema ku liiso lye, oba alina obuwere, oba mu bootongo, oba yayatika enjagi, tewabangawo omuntu wa ku zadde lya Alooni kabona aliko obulema anaasemberanga okuwaayo ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, ng'aliko obulema. Tasemberanga okuwaayo omugaati gwa Katonda we. Anaalyanga ku mugaati gwa Katonda we, ku mugaati omutukuvu ennyo, era ne ku mutukuvu. Kyokka tayingiranga awali ejjigi, so tasemberanga kyoto, kubanga aliko obulema. Alemenga okuvumisa abatukuvu wange, kubanga nze ndi Mukama Katonda atukuzaawo. Awo Musa n'agamba Alooni bw'atyo ne batabani be n'abaana bonna aba Isirayiri.